Ebadde embeera ya Kimpowooze ku ssettendekero w'e Makerere oluvannyuma lwa kedimo k'abasomesa n'abayizi akabaddewo olunaku olw'eggulo. Ekyenjawulo ekibaddewo olunaku olwaleero ku ssettendekero ono, abayizi babaddeyo mu bibiina byabwe nga beesomesa wadde ng'ebibiina ebimu bibadde byereere. Ssaabawandiisi w'ekibiina omwegattira abasomesa ekya Muwasa Lois Kakinda agamba nti tebagenda kuddamu kulinnya mu bibiina tuusa nga gavumenti basasudde ebbanja lyabwe ery'obukadde 28. Ono akakasizza nti singa basasula ensimbi zaabwe ezibabanja bakuddamu okukakkala by'egyabwe. Kye twasalawo nti nno tuwummuza ebikola okutuusa nga yunivasite esasudde ssente zonna ez'emyezi 8 ze tubanja ezanyongereza ku musaala gw'omukozi tukyakiriko, era bw'okebera olwaleero mu bibiina ebisinga obungi gye tukebituuse tewabaddeyo basomesa. Ekigendo kiri nti ffenna tukolera wamu tussa kimu nga nkuyege nti ebbanja ly'emyezi 8 litubanja ddala ddene abakulembera yunivasite bandibadde nabo bafuna omutima ogulumirirwa abasomesa ko n'abakozi abalala n'abayizi. Eno ensonga singa olwo basasudde enkya tuba tuli mu kibiina. Abayizi mu ssettendekero ono beeraliikirivu bya nsusso olw'okutya nti bandigwa ebigezo olw'okuba nti ebinaaleetebwa mu bigezo bino bajja kuba tebannababisomako. Genda tutandika papers zaffe ezisembayo this semester 28th November of which we are clocking November. Kiba kinkosa nnyo kubanga ba lecturers bagenda settinga busetinzi bibe tebajja bifaako. The truth is that we shall fail some other concepts that we had not covered in the time, because now that they are not going to teach us for some time, the chances are that the things that they had said, they are not going to teach all that work, and it may result to some of the students getting retakes, and they will need some other time to come back for those tests or exams, which is a bit disturbing. Tumese okubeera nga bali mu kwekalakaasa kitukosezza nnyo kusinziira kale kugamba buli muyizi abeera alina puroguramu ye okuva mu Desemba okweyongerayo mpaka mu January. Bayizi abamu bayinza okubeera nga bakola olusa plannings nti mu Desemba agenda kubeera akola okuva ku date bweti ne bweti, naye kati engeri gye bali mu kwekalakaasa ebibuuzo tuyinza obikola late ne byaffecting eri period ya maybe ya festivals. Mu ngeri y'emu abayizi bategeezezza nga bwe bagenda okuddamu okwekalakaasa singa abasomesa baabwe tebaddamu kulinnya mu bibiina. Mutusuubire wiikendi yonna okubeerawo wano lwaka bali balekita batugambye tebagenda tusomesa nga tebawadde musaala. Gavumenti ekaaba bwavu nti tebalina ssente, babasuubiza obasasula tebannabasasula myezi 8. Kati ffe weetuli Dumba yatusiikiriza nti agendagala yunivasite agigale tumulumbe. Nedda abaana basasudde batugala tusasule emitwalo 2 commitment fee. Tugenda mu class eri abasomesa then tujja kukola naffe kyekuddako kukola n'abayizi. Ssenyonga Beka Mulinde, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.